jako akawuwo. Bakansala abatuula ku lukiiko lwa munisipaali y'e Nansana bavudde mu mbeera enkya ya leero ne batwala tawuni clerk waabwe Ambrose atoocha emisinde nga bamulumiriza okubulankanya wamu n'okwezibika ensimbi ezandikoze emirimu egy'enjawulo. Oluvannyuma omukubiriza w'olukiiko luno ng'ali wamu ne bakansala abatuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ategeeza nti tebagenda kukkiriza nsimbi ya muwi wa musolo kufa ttoge. Omukulu addeko wabbali okusinziira ku nsonga ezo anoonyerezebweko naye okuva olwo takikolanga. Obuzibu bwonna bwavaawa waliwo ensimbi miliyoni 332 zaali zikyusibwa. Mu mbeera eno bakansala abatali bamu bavumiridde ebikolwa bya tawuni clerk ono bye bagamba nti biziŋŋamizza emirimu egitali gimu. Banga tawuni clerk bw'anaaba asigadde mu ofiisi, petitioni yaffe gye twataddeyo mu security operatives ab'enjawulo ajja kutaataaganya obujulizi bwaffe, ate nga tulina council minute addeko ebbali anoonyerezebweko nga baagala okugiyita municipality of the choice naye ng'abantu bafa akawuka mu ngeri ekyeyonoonero mu Nansana municipality. Kyemuzzaako kati kyetuzaako ffe tugenda kulwana okutuuka ku nkomerere. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'ebyokwerinda binywezeddwa wabula oluvannyuma RDC w'ekitundu kino Rose Kirabira Nalongo atuuse n'agezaako okubakkakkanya era n'abasaba nti kino kisaanye okubawa ekyokuyiga ng'abakulembeze. Kusooka kulaba nti ebyo byonna bye muzze muyisa tetutadde mu nkola tereddwa mu nkola naye ng'ate n'essente nnyingi tezikola ki tezirabikako. Ekyo kikoze ekifaananyi kirungi kino kiwe ekyokuyiga ku councils endala bakansalas abali mu bitundu ebirala. This very game is played in your areas. Kirabira atuuse mu ofiisi ya Meeya Regina Bakitte okwongera okutangaazibwa ku mivuyo gino wamu n'ensimbi z'omuwi w'omusolo ezibadde zibulankanyizibwa mu kifo kino. Mu kumwanukula Bakitte amutegeezezza nti kati kumpi abakozi bonna bafuuse babbi era abagobeddwa akiwagira babagoberera ddala. Nze abakozi bonna baba bagenda leero nkiwagira bonna babbi. RDC asazeewo ofiisi zonna ziggalwe era abakozi balabiddwako nga bakuŋŋaanya ebyabwe okwabulira ekifo kino wabula RDC abayise n'abategeeza nga bwe balina okusooka bawummulemu wabeewo okunoonyereza. Bakansala bagenze mu maaso n'okwerumiriza okukola emirimu egitali gimu mu ngeri eyagaddibe nga lye ate ng'abantu babasoloozaamu omusimbi oguwera. Ffe nga bakansala tetuteekeddwa kukwata ttenda wano. Nze mbabazi bwe bangira ttenda gye nakwata mikono gyange myerufu. Omwami oyo muvunaani kansala munnange n'akwata ttenda abadde ajja mu bantu obusente bwe bwakasasiro ate nga tabayingiza nabayingiza. Bambi oli mubi oliddemu abaluzi b'olukwe. Wetuviiridde mu kifo kino nga RDC akyatadde Meeya Bakitte ku nninga okumuwa ekiwandiiko ku mbeera eno ebalumirizibwa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.